professor mu Uganda ate musajja wa nsonga n'olwekyo akkirize atuseeko wa minisita. Yes, President ali wano atuuse, so bwe tugenda okwaniriza. Amawulire g'okufa kwa mukadde waffe Misaato Sirinya Buyondo twakafunye ekikaalo ky'ennyini ddala. Olwange ne ku lwa minisita y'abafeeja ez'ebikumu Kabaka wa Uganda tutuuse okusasa kwaffe eri bano bonna n'okufiirwa ng'akabirizo Misaato Sirinya Buyondo. Yes, President tusuubiraga nti eddakiika ntono nnyo ajja kuba atuuse wano ate atwegatteko mu kwolekera omubiri gw'omugenzi kitaffe Taata wa Mathias Walukaga, Meya Kyengera Town Council omulonde ng'ali ku Kadian National Unity Platform. Oli ku Map Media TV gye twekuumidde gye tusheyalingira buli kimu. Namayanja wa Bobi ogambye kirabika Pulezidenti ajja. Yes, kituufu, Pulezidenti alina okujja. Ndakiika mbale, ndakiika ntono ajja kuba atuuse wano. Asema ya nyabo amatana bakabaka abali wano mulira bino kubanga tuyo kubagamba ekitali kuno kyali bulungi nnyo wano Walukaga abantu balina ab'enjawulo bayitirivu era kino kyoleka obututi bwa Walukaga ng'omwana yawulirirwa yakuzibwa obulungi ate omusomesa eri mu Uganda yonna wamu ne Uganda okutwaliza ewamu. Naye mmwe abantu ba Kabaka omutatwala nsonga eno gye ngenda okuwonako nga nsonga. Akaseera kasigadde katono nnyo tujje tukobe wano ku kyalo kino nga tokyalabako muntu n'omu nansango oba mutuuze. Ensonga gye nkwonako ya ttaka. Era eno ngikuwonako buli lwendaga nga Bwakabaka. Ettaka lwe tutuuse olwaleero tetwisigazza. Tetulina ttaka kubanga ettaka lye mutuddeko olwaleero lyo lyagenda dda. Bino bye mulengera ebunaayira Mubende, Kalangala basengula ebyalo n'ebyalo. Ne bamwe wano waliwo abatwalawo nga bapawo ekyapa si nsonga bali ku Mayiroland oba oli ku kyapa kya liizi. Eriyo ekyapa ekyatula ku ttaka lyo. Ettaka lyatulibwako ekyapa ekira naye enteekateeka y'okubasengula etannaba kukola ki? Kutuuka. Kitengendako bategeeza. Abantu ba Buganda mwenna musinzire nga musinze ku nsonga ssemasonga ettaano. Ensonga efemayo gyayita ey'obumu. Okwerwanako ku busenze bwammwe ne ku butuuze bwammwe mumazeeko emyaka n'emyaka. Ennaku zo mubawulira omuntu ajja ng'alina ekyapa kikubiddwe kumala emyezi ebiri n'agamba wano wange. Naye nga mumazeewo omwaka mulamba, mumaze emyaka 8 bajjajja mubaziikibwawo. Temukkiriza abantu bavudde bunaayira kujja kubasengula mwerwaneko lwa nsonga ekaseera bwe bituuse mu ggwanga tebikyali biki birungi. Bye mulengera ewala bijja na wano. N'olwekyo mweyambisa ekyalo ekyo mbategeeza ego Bwakabaka mukakogino w'okubiri tubategeeza mwe bannabuddu nti ensonga y'okubasengula mwerwaneko temugikkiriza. Ebirala binajja luvannyuma tokkiriza kusengulwa wadde okugamba nti ova mu kitundu mwozaalibwa. Mwebale nnyo tetulina butono Ssaabasajja Kabaka wange. Tuyanza nnyo tweyanzeege. Mu ddakiika 2 zokka katwanirize omukulu oba omwami Patrick Omujuuka ajje ayogere ku lwa bannakatemba ttiimu eyo yonna ennene. Ssebo kozesa eddakiika 2 tutuukeko wano oyogereko gye tuli. Ssebo omukungu wa Ssaabasajja Kabaka, omukungu Patrick Omujuuka. Ssebo jangu kwa bannakatemba abaliwo ate era n'eryahoda Ssebo tuuka tukwegayiridde kwegayirizi ojje takifuma mulabye muzina lugugu agukumpeere
seba neyanzege bakama baffe munzikirize olw'eddakiika bbiri ezimpeereddwa ebitiibwa byammwe byonna mbitegedde era mbaaniriza nnyo leero ku mukolo guno wadde si gwa ssanyu naye tetuyinza kutabaaniriza. Basebo ne bajjaba abantu ba Katonda tubate engalo tulwanyise pulezidenti wa Uganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aze webalire ddala kansabe pulezidenti amalotunda era okuddira bategeeza nga pulezidenti atudde ate tunagira maaso ne speeches. So the president ebali okutuuka agenda maaso ne speeches. Okwogera ku lw'abannakatemba betulinaho olunaku olwaleero. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era naye ng'agwera mu kiti kino kyenjogerera. Nja kwogera mu biti bibiri. Ekiti ekisooka ng'ogyeko obulakatemba nzize Bateeko okuba nti niwonga munnakatemba basolo banyabo era ndi wano ku lwaleerya ya Ssaabasajja CBS FM gy'empeereza Ssaabasajja n'Obuganda okutwaliza awamu. Tunoleddwa nnyo naffe bwe tufunye amawulire ag'okufa kwa Taata gwa munnaffe Mathias Walukaga. Munnange kitalo nnyo okuvibwako Taata. Bwe tuba ne Walukaga tulaba ekifaananyi kya Taata n'omulimu gwe yakola ng'omuzadde okuba nti yatuwa Walukaga ng'ali nga bamulaba olunaku olwaleero. Omuwendo gw'abantu oguli wano gukulaga nti Walukaga muntu w'abantu alina empisa ate bwe tumwenyumirizaamu nti wadde walinnya naye musajja mukkakkamu. Twagala okwebaza Walukaga, webala okuba omukakkamu, webala okuba omuntu w'abantu, ate ekisinga byonna webale kulwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Webale kulwanirira ensonga za Buganda. Walukaga tatiirira ggwanga lye, tatiirira abantu be, tatiirira ddiini ye. Twagala omwebaza olw'ekyo. Ng'abannakatemba tumwenyumirizaamu nti atuwa ekifaananyi ekirungi, atuwa okwenyumiriza mu mulimu gwaffe kubanga afaayo okulaba nti ekitiibwa kye akikuuma mu mbeera yonna. Twagala omwebaza olw'ekyo n'okumusasira olw'okuviibwako Taata. Era twongera kusaba omugenzi Taata Omukama Katonda amuwummuza emirembe. Ku ludda lw'Obwakatemba twanatwalidde nnyo olwa munnaffe Walukaga olwa Taata okuva mu nsi ng'abuzaalimu mbale akolera okiye ku Freedom City. Mbadde njogeramu naye ne mubale kati bye tubikoze tutya. Aŋŋambye mundekemu ennaku zino ezisooka nkongobage leero n'enkya naye ku Lwokutaano gye ndi ku Freedom City.
era njagala Pasaka bwe twavudde eri ne tujja eno ku Lwokutaano tugende musajja waffe tubeere naye. Mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka amawangale. Tweyanziza nnyo tweyanzeege ku lw'obudde katwanirize meeya ow'eddembe ajja ayogera ku lwa bammeeya banne eddakiika 2 zokka ajja twajuga bammeeya banne abaliwo mu masekkati gaffe naye tukwise obudde butune ddala tulabe nga tukosa omukolo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Olw'embeera tukoze eddakiika 2 so meeya tusaba busabi ate tubeera nga tusobola okutambuza omukolo. Tweyanziza nnyo. Akadde baffe mwenna abakungubazi bannaffe, Ssebo Pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Honorable Members of Parliament mwenna abaliwo tibyammwe, Lord Mayor w'ekibuga Kampala ne bameyasi mwenna. Ssebo muganda waffe omukulu Walukaga Mathias, nzikiriza ku lw'abameeya bonna kutuuseeko okusaasira kwaffe gy'oli ne famire yonna olw'okuviibwako mukadde waffe. Ku lw'abameeya aba Kampala, ku lw'abameeya aba Uganda yonna, ndaba chairperson wa Amical wali wano, ate ne ku lw'abameeya ba local government leaders bonna abeegattira awamu mu kibiina ekya Lavla kyendimu nga ssentebe. Ssebo kkiriza tukusaasire buli muntu yenna lwaviibwako taatawo oba mukaddewo, kaba kabonero akalaga nti okuze otutte obuvunaanyizibwa obubadde obw'omukadde okukumaakuma banno. Ekyo bibaddewo nga tonajja nti banna Kalungu bamaze okukakasa oba boogera ebigambo ebikakasa nti ennaku eri mu Kampala eri mu Uganda ey'omumpembe Museveni okusibanga abantu buli kiseera ate Kalungu